Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin amma ba'd. Oluvanyuma lw'okutendereza Allah alina amatenda amajjuvu era n'okumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam namira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli mu nnaku zino 10 mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj ezirabika nga zitambudde, naye mulimu ki gw'osoosoowazza mu nnaku zino 10 olw'obulungi bwazo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yatubuulirira era n'atulaga emirimu emirungi egyakuŋŋaanira mu nnaku zino ez'ebbeeyi. Allah ze yalayira mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atuga nti walfajiri wa layaalin ashiri. Allah yali alayira ku nnaku zino 10 ekitiibwa kyazo ekizirimu n'obugulumivu bwazo obuzirimu. Kyova olaba abamanyi baffe ab'obusiraamu balaba nti hadhihi al-ayyam ennaku zino mwe tuli afdalu ayami dunya ala al-itlaq, ze nnaku ezisinga obulungi ku nnaku z'omuntu zawangaala mu duniya, nga teriyo nnaku ndala zizisinga bulungi. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko tubeere nga tukoleramu emirimu emirungi egyo Allah subhanahu wa ta'ala gyatwagaza, gye tugenda okusembera najjo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange omukkiriza, ekibuuzo ky'olina okwebuuza mu nnaku zino ezitambudde, mulimu ki gw'osoosoowazza gw'olaba ng'ogutaddeko amaanyi ag'enjawulo? Osoosoowazza mulimu ki mu nnaku zino? Kusaddaaka, kuleeta takbiraati, kuyitiriza kwenenya eri Allah n'okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa. Wallahi kyewuunyisa okuba nga tolina mulimu gw'osoosoowazza mu nnaku zino 10. Enjuba n'evaayo, enjuba n'egwa, nga n'olunaku olwo toleeteddeemu ku takbiraati. Wayadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumaati, nga Allah bw'atugamba nti mwogere ku linnya lya Allah nga muleeta takbiraati. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Enjuba evaayo negwa ng'olulimi lwo terwenyenyezzaako kuleeta takbiraati ezo. Ate ng'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti fadhkuru fihinna au faakthiru fihinna min at-tahlil wat-tasbih wat-tahmid. Ennaku zino bwe zibasangangawo muyitirize mu zo okuleetera mu tahlil, kyekigambo kya la ilaha illallah, wattasbih kutendereza Allah, wattahmid. Naye olunaku luziba enjuba n'egwa ng'omusiraamu si byaliko. Osoosoowazza mulimu ki mu nnaku zino 10 mwe tuli? Tusoosowaze emirimu emirungi, bw'eba swala oginyiikire okugisaala mu jjama. Bwe kuba kusaddaaka osaddaaka ennyo. Mulimu baganda bammwe abasiiba, mubasiibulule. Abantu mu nnaku zino 10 Allah bawadde ssente abasuubuzi, ba businessmen, ba businesswoman, mwali badde nga Allah abawadde ebyobusuubuzi mu maali Allah gy'abawadde, mwali badde muweera wano zaka, zakatul maali, mu kufundikira omwaka ogw'obusiraamu. Naye olina emmaali ejjudde mu sitoowa,
akawunti kuliko ssente n'olema n'okwebalamu mu kufundikira omwaka guno ogw'obusiraamu n'oga nti obulungi bw'ennaku zino kampeeremuuko ku zakatul maal. Bannange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebesenga okukola emirimu emirungi na buli sizoni. Allah okutuleetera sizoni eno ey'ekitiibwa nga tufundikira omwaka guno ogw'obusiraamu mulimu akabonero akanene akalaga husnul khatima, enkomerero ennungi. Ofundikira omwaka guno ogw'obusiraamu, laba bw'ogufundikira ne sizoni ey'ekitiibwa ng'ozze weebalamu okusinziira ddala gye twatandikira mu Muharram. Allah n'akutuusa wano mu Dhul Hajj, waali badde weebalamu kye bayita muhasabatu nafsi. Omwaka gw'obusiraamu ngumalako, naye ngumalako na mirimu ki? Ono omuntu yali badde atunuliramu akabonero akanene era akali mu nnaku zino 10 omuntu okufundikira kalenda ey'obusiraamu n'emirimu emirungi. Era ng'ekikulu mu kuwangaala kw'omuntu mu nsi muno husnul khatima, enfundikira ye ennungi. Agenda kufundikira naki? Naye Allah atuleetera sizoni zino nga zirimu al-hikam, ebigendererwa ebinene. Waali badde onyiikira n'obaako emirimu gy'osoosowaza nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaga nti mala amalu salih, teriiyo mulimu mulungi ahabbu ila Allah, gwagalibwa eri Allah nga Allah gwagala min 10 dhil hijja, nga gwokoledde mu nnaku zino 10. Gwe weetunulamu bw'oti bwe ky'ennaku zino ziyingira osoosowaza mulimu ki? Hal tubta ila Allah, weenenyezza eri Allah? Hal aktharta min takbirat, haw oyitirizza okubeera nga oleeta takbirat, al iktharu min atakbirat, oziyitiriza okuzoogera ku lulimi? Oba ojjumbidde kubeera nga osaddaaka? Neni mu nnaku zino 10 okuyimirirako ekiro ne kulema salatul witiri, somera mu Qur'an, kuyitirizaamu okukola emirimu emirungi egituuza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti inna Allah idha ahabba abdan, Allah buli lwayagala omuddu we istamalahu, Allah amuteebesa. Amuteebesa atya? Amukozesa atya? Nabbi naaga yuwaffikuhu lil amali salih, Allah amuteebesa okukola emirimu emirungi kabla al mamati. Bannange sizoni eno Allah okukozesaamu emirimu Allah gy'ayagala nga gikusembeza eri Allah, weebaze nnyo Allah. Mulaba edduniya abantu bali ku birala, mulaba edduniya abantu bali ku birala ebitugayaaza. Alhaakumu takathur hatta zurtumul makabir, ensi etugayaazizza obulamu buno obw'ensi. Abantu bali ku nsi ku dduniya ey'okuggwaako gye bakolerera. Naye alhaakumu takathur, okuŋŋaanya emmaali abantu kubalabankanyizza hatta zurtumul makabir. Eyani atunulayo fil makabir nti enkya gyadda buliziba nga gyayingidde, ne bukya ku makya nga tebakyamujjukira, nga alinga atabeerangako ku planeti y'ensi eno. Tukole emirimu emirungi mu nnaku zino Allah gwateebesezzaamu n'akoleramu ebirungi. Tugamba nti tukusabirako eri Allah, Allah akkirize. Baganda bange tunyiikire mu kukola emirimu emirungi. Nabagamba omulundi ogwayita abantu bava mu kukola ebibagasa eri Allah ne badda ku muzannyo. N'obalaba nga abaana ab'obuwala abakyala bajjuza siteetasi zaabwe kubanja abaaya, naye Allah alina byakubanja. Byo bituukirizza, osoosowazza obulungi bw'ennaku zino okukoleramu emirimu emirungi. Naye osanga abaana ab'obuwala abakyala siteetasi zijjudde kusaba abaaya, bajjukiza mbu bahaaji baabwe, abaagalwa baabwe abaaya. Naye aina al-amali saliha, emirimu emirungi Allah gyakubanja giruwa nga tonnabanja abaaya? Aina al-amali as-saliha, emirimu gyo Allah gyakwagaza mu nnaku zino, okusoosowazaako okw'emirimu emirungi mu nnaku zino. Aina takbirat,
takbiira z'oteekeddwa okuyitiriza okwogera mu nnaku zino ozoogedde naye status zijjuddeko birala. Status oyinza okusuubiriza abakyala n'abaana ab'obuwala nti nayo zikiri eri awo etenderezebwa, naye Allah alina byatubanja. Sizoni eno Allah agituleetedde tufundikire omwaka ogw'obusiraamu n'emirimu emirungi, ate tutandike kalenda ey'obusiraamu era ne sizoni ey'ebbeeyi omuli olunaku lwa Ashura. Olaba bwe tumalako omwaka ne sizoni ennungi. Hadhihi fursatun adhima. Baganda bange abasiraamu, eno chansi nnene Allah kugituwa bantu basobole okugobolola bakungulire mu yo okungudde mu sizoni eno ey'ennaku 10. Kambajjukizeeyo ebitonotono ebikwatagana ku lunaku lwa Arafa n'emirimu omusiraamu gy'ateekeddwa okutunuulira ku lunaku olwa Arafa olusembedde. Baganda bange abasiraamu, toyitwako okusiiba olunaku lwa Arafa. Omukisa omulungi Allah gwatuwadde omulundi guno, olunaku lwa Arafa lukwataganye n'olunaku olwokuna mu nnaku ezisiibibwa mu sunna ez'obusiraamu. Sisuubirayo agenda kubeera na excuse okuggyako omulwadde, naye wallahi obulungi bw'okusiiba butuyitako ne twekwasa ebirala, naye Allah atuteebesezza Arafa kuzimu ku nnaku ezisiibwa. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti ahtasib ala Allah an yukaffira sanatain. Omuntu bw'asiiba Arafa Allah n'amuwa n'agisiiba biniyatin as-sadiqa, n'enniya ennungi, anoonya kusembera eri Allah, anoonya Allah kumusonyiwa, Allah amusangulako ebyonoono bya myaka 2. Ebyonoono ebyo Allah byatusangulako ge mazambi gali agatali manene, kubanga gali geetaagisa tawba. Alladhina yajtanibuna alkabaira walfawahisha illa lamam. Beewala amazambi aga manene naye waliwo ago agatuyitirako, tugakolanga matono ne gafuuka manene. Bantu tulina ensozi z'ebyonoono, tulina kasasiro ow'okwonoona, buwangaazi bwaffe tubuzannyiramu, tulina entuumu emigugu egijjuddemu ebyonoono. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'osiiba olunaku olwa Arafa, Allah agenda kukusangulako ebyonoono bya myaka 2. Mbasaba baganda bange abasiraamu ne bannyinaze nga mbajjukiza nti Arafa tekuyitako. Mukubirize abantu bammwe, mukubirize famires zammwe tusiibe olunaku lwa Arafa illa li ashabil a'dhar, okujjako abalina excuse ezibajjamu, naye ate nabo tebajja kuviiramu awo nga balina enniya ennungi. Waliwo emirimu emirala. Kati ku mirimu egikolebwa olunaku olwa Arafa, siyamuhu, kulusiiba. Oyinza okwewuunya omusiraamu nga bwekya ennaku zino zitandika zonna 10 talinaamu n'olunaku n'olumu lwe yali asiibyemu, nnaku za sunna, naye nga tolinaamu lunaku n'olumu lwe wali ogeeganyizzaako kusiiba. Naye nga weewuunya omuntu kyalidde olunaku ekimulemesezza okusiiba, ne weewuunya. Akeera ku makya n'anywa ekikopo kya caayi ne butoosi bw'omugaati obwo, n'addamu okulya kiro. Akati n'ogamba senga yasiibidde ddala. We weewuunya muli ekitulemesa okusiiba olunaku, byolidde bye biki? Bukeera ku makya n'olya katogo, n'olya kiberenge n'obuugi, n'oddamu okulya ssaawa 4 ekiro ng'olaba gataliiko nfuufu. Lwaki tosiibidde ddala olunaku lwonna? Kiki ekikulemesezza okusiiba? Wayitiddwa ku mukolo nti waabaddeyo ebittafutafu, nti oba obadde n'emmere ye eri awo ojja kusubwa nnyo. Naye omuntu era bukeera ku makya n'abanga asiibye, onoonya byalidde, kakeeki n'omunaanaasi, n'addamu okulya kiro. N'ogasenga wasiibidde ddala. Mulabe empeera bwe zitufa.
nga ne bye tulidde obinoonya olunaku nga tebirabika. N'ogula ekikajjo mu kaveera bino bye batuguza kya nnusu 5 n'okirya n'owangaala ng'olidde kikajjo olunaku kya nnusu ebyo. Senga wasiibidde ddala laba kyofunye mu maaso ga Allah, laba ate ekikufiirisizza okusiiba. Kale baganda bange abasiraamu, olunaku lwa Arafa ebirungi ebirimu oba emirimu gye tukoleramu ogusookera ddala siyamuhu kulusiiba, ng'okusiibwa kwalwo Allah akusonyiwa ebyonoono bya myaka 2. Alladhina yajtanibuuna alkabair walfawahisha illa lamam. Senga oneewala amazambi gali amanene agogo Allah akwagaza ogeenenye, omuli shiriki. Twenenye shiriki, banaye tuve ku shiriki. Innahu man yushriku billah, omuntu yenna agattika ku Allah, kabeere musiraamu oba si musiraamu, kasita agenda okujja mu maaso ga Allah ne shiriki. Innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yaziiza kuye okuyingira ejjana. Yava Lukumaani yakuutira omwana we n'amugamba nti ya bunayya la tushiriku billah inna shirika la dhulmun adhim. Lukumaani yalaga omwana we n'amugamba nti inna shirika la dhulmun adhim, shiriki bulyaza amaanyi obunene. Inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi, Allah tagenda kusonyiwa amugattikako shiriki. Bani twenenye eri Allah, tulina ensozi z'amazambi, tulina emigugu gya shiriki, naye omukisa okyalina ogwo, kutuula wansi ne weenenya n'oyitiriza okukola emirimu emirungi. Ekyomukisa omulungi Allah asonyiwa ku oyo ayeenenyezza. Kul ya ibadiya alladhina asrafu, abange mmwe abeedibaze mu mazambi, la takunatu min rahmatillah, temukutukawo na kusaasira kwa Allah. Allah yali ategeeza baani abatakutukawo na kusaasira kwe? Abo abeenenyezza. Kasita weenenye eri Allah n'otuukiriza obukwakkulizo bwa tawuba, Allah akusonyiwa. Gwe omukisa gwe tukyalina ffe abakyassa, kwenenya eri Allah. Ogwe mulimu ogusookera ddala mu lunaku lwa Arafa okubeera nga tulusiiba. Omulimu ogwokubiri, al-ikthaaru min at-takbirat, tuyitirize nnyo okuleeta takbirat. faidha afadtum arafatin fadhkuru llah, banaye mutendereze nnyo Allah mu lunaku lwa Arafa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Tutendereze nnyo Allah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. Tendereza nnyo Allah ku lunaku lwa Arafa. Niyo olunaku lwa Arafa lutuuka, abantu ne balema okutendereza Allah, ne badda mu kwetala obwetazi mu mbuzi, mu kusala endagala, mu kunoonya engoye za Idi, nebeera nga Idi etuguddeko obugwi. Bannange waali badde otuulako wali n'otendereza Allah. Okimanyi nti buyinza okuba nga ze nnaku zino 10 ezisembyeyo mu buwangaazi bwo ng'ezirijja tolibaawo. Koleramu emirimu emirungi. Kati olunaku lwa Arafa tuyitirize nnyo okutendereza Allah. Okuva enjuba lwevaayo ng'oli mu kutendereza Allah, yitiriza al-ikthar. Fa akthiru fihinna, muyitirize mu nnaku zino, muyitirize olunaku lwa Arafa okutenderezaamu nnyo Allah. Omulimu ogwokusatu, ad-du'a, okusabiramu Allah. Tusabiremu nnyo Allah mu lunaku lwa Arafa. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba, khairu du'a, edduwa esinga obulungi, du'au yawmu Arafa, edduwa y'olunaku lwa Arafa. Wa khairu ma qultu ana wannabiyina min qabli la ilaha illa Allah
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير eyeddwa fuba nnyo olunaku lwa arafa hatta ne haji ali mu arafa atudde mu lusenyu arafa ali e makka yitiriza nnyo edduwa eyo ku lulimi lwo abantu abamu bayinza okwebuuza omwo nga sirabyemu kusaba dduwa ki eyo edduwa zirimu emiteeko ebiri tulina kye tuyita du'aul ibada okusaba Allah okwokusinza Allah eyo gye bayita du'aul ibada okusaba ng'oli mu kusinza Allah nga nabbi Yunus bwe yakola Allah bwe yamumiza mu kyennyanja ne kitambula naye mu nnyanja fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin omowulidde mu Yunus nga alajana nti Allah ekyennyanja kintuga ndi mbuzibu naye yakozesa kye bayita du'aul ibada okusaba Allah okwokumusinza yagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kyali kitono ekyo Yunus okumiribwa ekyennyanja nga Allah waga faltakamahu al-hut kyennyanja ne kimumira kyali kyangu naye owuliramu Yunus nga aga nti nfe obulumi nfe ekiziiro yakozesa omuteeko ogusookera ddala omunene kye bayita du'aul ibada naga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tunulira nabbi Ibrahim asuuliddwa mu muliro wawulira nga akaaba nga alajana nti gunjokya Allah ntaasa oba ayi Allah gufuula ogw'emirembe omunyogovu yagamba buga nti hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil ogwo omuteeko gwe bayita du'au al ibada okusaba Allah ng'omusinza kati ku lunaku lwa arafa tulinako omuteeko ogwo du'au al ibada eyo dhikiri gyolaba du'a nga nabbi bwe yagaa nti khairu du'a edduwa esinga obulungi du'au yawmu arafa nabbi n'agituyigiriza yeruwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kyava nabbi atuyigiriza du'au yawmu arafa la ilaha illa anta subhanak inni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nabbi atuyigiriza omuteeko ogwo du'aul ibada yedduwa y'olunaku olwa arafa nabbi gye yatuyigiriza muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze maama wange atudde mu kyalo jjajja wange atudde mu nnyumba mw'oli yitiriza ebigambo ebyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bw'onooyogera edduwa eyo nga nabbi bwe yagamba nti afdalu du'a edduwa esinga obulungi eddu'a yawmu arafa leka kutunuulira nga siwulidde bwe tusaba riziki nga siwulidde tusaba jjana nga siwulidde we nsabira baana ogwo omuteeko gwe gusookera ddala du'aul ibada omuteeko gwokubiri mu dduwa ye du'aul mas'ala okusaba Allah ng'omusaba ebyetaago nga bunoga Allahumma rzuqni Allahumma nsurni Allahumma afini Allahumma jannibni al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana edduwa oyo okusaba Allah ng'omusaba ebyetaago naye omuteeko guli duwa ey'okusinza Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatuga nti khairu du'a edduwa esinga obulungi bigambo bya nabbi edduwa esinga obulungi du'a yawmu arafa yedduwa y'olunaku olwa arafa nabbi n'agituyigiriza ebigambo ebitulina okuyitiriza okwogera ku lunaku lwa arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze ebigambo ebyo biteekeko omutima byogere ku lulimi biddiŋŋane olunaku lwa arafa kuggwali wano n'oyo haaji eyagenze e Makka ye yedduwa esinga obulungi naddala ku lunaku olwa arafa osoberamu n'ebyetaago bye ebirala
saba n'ebyetaago bye ebirala otuulekaawo. Lekaga nti Allah yangezesezza ndi mukyala ndi mu nsonga, tuula wali. Teriiyo akugaana mbamanyi nti omukyala bw'abeera mu nsonga nti tatendereza Allah, nti tasaba Allah. Tuula wali, beera ku lulimi lwo nga kuyitako ebigambo. Leka kugamba nti ndi mu nsonga, siri supposed. Toli supposed mu kusaala oba mu kufuna wuzu, naye mu kusaba Allah teri akugobamu. Bani tusabe Allah. Olunaku lwa Arafa lunaku lwa kitiibwa, yawmu itimaamu ni'ima, lwe lunaku Allah lwe yatujjuliriza ekyengera kino eky'eddiini ey'Obusiraamu. Ng'Abasiraamu tebeetaagayo ddiini ndala okuggyako Obusiraamu. Ng'Abasiraamu tebalinaayo nabbi gwe beetaaga Allah gwagenda baleetera okuggyako Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lunaku lwa bbeeyi Allah lwe yajjuza eddiini yaffe. Nassa aya ffenna gye tumanyi obulungi, al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Olunaku lwa Arafa yawmu itimaamu ni'ima, Allah lwe yajjuza ekyengera eky'eddiini y'Obusiraamu. Fala nahtaju ila diini ghayri, tetwetaagayo Abasiraamu ddiini ndala illa al-islaamu, okuggyako Obusiraamu. فلا نحتاج إلى النبي غير إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Abasiraamu tebalinayo bwetaavu bwa nabbi mulala agenda okujjako Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, yewenkomero mu bannabbi mu abo Allah be yatuma. Olunaku olwo ekiraga ebbeeyi yalwo, olunaku olwa Arafa yawmu itimaamu ni'ima, naku Allah lwe yatujjuliriza ekyengera n'agaatu wa atmamtu alaykum ni'mati, nembajjuliriza ekyengera kyange. Wa raditu lakum al-islaama diina, nembasiimira Obusiraamu nga ye ddiini Allah yagijjuza. Teyeetaagamu magezi gaffe. Al-Islaam diinun kaamil, Obusiraamu ddiini nzijuvu eri complete, yamalayo obulamu bwonna, shaamil li jamii'il hayaat, yamalayo obulamu bwonna obw'ensi, byonna obulamu bw'ensi yabumalayo. Fala nahtaju ila diini ghayri, wallahi tetulina bwetaavu bwa ddiini ndala. Busiraamu ye ddiini. Allah najjuza ekyengera kye ku Busiraamu, n'atuwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga khatamul anbiya. Aya eyo yakkanga Nabbi ali mu ssenyu Arafa, ku lunaku olwa Arafa, mu hijja gye yakola hijjatul wadaa, Nabbi mwe yakolera samali ey'Obusiraamu. Bukya butya enkya ng'olimu abo abali amawolu nga tosiibye n'otamanya kyengera Allah kye yatuwa. Bukya butya enkya nga tosiibye ng'oli kikopo kya buugi naye nga tolina nsonga. Bannaye olunaku lwa Arafa lunaku lwa kitiibwa. Ekiraga ekitiibwa ekirala mu lunaku olwa Arafa okumanya lukulu terwali kuyiseeko. Ma min ayyamin, teriiyo nnaku asghara fihi shaitan, lukozza shaitan lugimalako mirembe neefunda walirwa ensi eno nga lunaku lwa Arafa. Kubanga eraba shaitaani, sitaani eraba nga Allah asonyiwa abaddu abajja mu muliro. Lwe lunaku olukyasinza okukozza sitaani, efiringa small, neefunda walirwa, neewulira ennyiik, azhaq, nga lunaku lwa Arafa. Bane tusiibe tukole emirimu emirungi. Ekiraga enkizo olunaku lwa Arafa lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bil malaika, n'alagamba bamalayika nti unzuru ila ibadi, mutunuulire abaddu bange. Allah abamanyi kye baliko. Maadha aradu haula, Allah bagamba yubahi bil malaika. Allah abalagana baagala kyabo, naye nga Allah kimanyi kye baagala. Allah n'agamba nti kad ghafartu lahum, mbasonyiye. Allahu akbar. Saba Allah atuyingize mu abo bagenda okusonyiwa olunaku lwa Arafa ng'olimu abo Allah min ibadihi al-utaqa min an-nari, Allah bajje mu muliro n'abayingiza ejjana. Lwe lunaku olwo Allah olunaku lwa Arafa yubahi bil malaika. Kuba nkozesa ekigambo kye yubahi, yeesuuta.
kawoyinza okubeerawo nga olaba ojjudde oba okweyagala nga bwoyinza oga nti laba kino kyange ne kino kyange ne kiri kyange ne kiri kyange. Simanyi luganda lwe nnyinza kukozesa, siri nnyo mukugu mu luganda, naye Allah subhanahu wa ta'ala alaga bamalayika ng'abalaga abaddu be, naye nga Allah akimanyi kye baagala. Allah afundikira agamba nga nabbi wenyonyola mu hadisi omu n'aga nti kad gafartu lahum, mbasonyiye. N'otayingira mu abo Allah bagenda kusonyiwa ku lunaku lwa Arafa. Ate mba mwagala Allah okubasonyiwa nammwe musonyiwe. Wabula okusonyiwa si kwa bwatteeka. Abantu njagala tufune bulungi. Abantu abamu bagenda ne bakosa bannaabwe, ne babanakuwaza, ne bajjuza ennyiike ku mitima gy'abantu. Oli n'atandika lwaki tosonyiwa? Baseeka basomesezza okusonyiwa. Okusonyiwa si kya bwatteeka. Omuntu wa ddembe obutakusonyiwa. Naye abantu bagenda ne bakosa bannaabwe ne babalekera ebiwundu ku mitima, ne beesunga kimu kubaweereza irimu ya kusonyiwa. Kusonyiwa si kya bwatteeka. Nange ninayo omuteeko gw'abantu ne we bakaabiraawo amaziga nga sobola basonyiwa ku kye bankola. Okusonyiwa si kya bwatteeka. Wabula oli bw'aba akusonyiye oba n'ogenda mu maaso ge n'omwetondera n'omugamba munnaye nakukosa, nsaba onsonyiwe. Bw'aba akusonyiwa alhamdulillah afuna empeera. Bw'aba takusonyiye waddembe, tekujjangako nti kiragiro eky'obwetteeka, wabula okusonyiwa al afu wassafa. Oli bw'aba akusonyiye n'akyejjako n'akuta alhamdulillah. Bw'aba takusonyiye nga omunakuwaza, abantu bagenda n'ebiwundu by'abantu ng'omuntu alina ekiwundu ebbwa wali mutuusaako ku mutima. Olwo mukwano gwange omu yannyumiza ennaku gy'alina awaka, tamanyi oba erimuvaako. Livubuka lyagenda ne likwata omwana we wa myaka 3. Omwana manya wa myezi 3. Myezi 3 kano imagine. We limala omukwata bagenda okukebera omwana nga limuyuzizza yenna, ate nga limusiize n'obulwadde bwa siriimu. Naye omusajja oyo aŋŋaabula wentunula ku mwana wange amaziga gampitamu. Akati gwe olinze kimu kugamba musonyiwe, mutusonyiwe. Kiringa bye nalabye kojja wange Sheikh Muruta ng'aga nti President Museveni yeetondedde Obuganda, yeetondere n'Abasiraamu. Allahu akbar. Abasiraamu bakole ki? Bagambe ki? Bagambe nti tumusonyiye? Omuntu faakidu tawhid, waliwo okusonyiwa nga kulina amaslaha, naye okusonyiwa kwonna nga tekuleeta maslaha migaso. La, Abasiraamu bamubanje nga bali mu jjana beebuuza ekibuuzo nga Allah bw'agamba nti hal thuwiba al-kuffaaru ma kaanu yaf'aluun. Naye Abasiraamu President ajja abeetondere abantu nga baafa nga bwe kigambibwa. Ennaku y'abantu asobola ojjizza. Si nti buli kusonyu, si nti buli muntu akoze ekikolobero. Kyova olaba Allah yagaana okwenenya kwa Falaawo. Fakada tawhid. Allah n'agaana okwenenya kwe. Yali atuuse ku sseerya waggulu mu kwonoona. Kati omuntu waayitiriza okwonoona bi akwalihi wa afaalihi, ebikolobero bye n'ebigambo bye nga mwonoonyi. Tetugamba nti sebo jangu weetonde abantu bakusonyiwe niwe banaamusonyiwa. Faakidu tawhid talina kyagenda kanyulwamu. Akati n'olw'ensonga eyo okusonyiwa si kya bwatteeka nti buli ajja n'agaa nti nsonyiwa nti olina okumusonyiwa. N'olw'ensonga eyo twetondere Allah. Abalina ebyonoono wakati waffe ne Allah tubyemwetondere. Allah asonyiwa mu lunaku olwa Arafa. Kye ŋŋambye nti teriiyo lunaku lusinga kunakuwaza shaitaani na kugikoza nga lunaku lwa Arafa. Ekiraga ekirala enkizo eri mu lunaku lwa Arafa, dunuwullahi li ibadihi. Allah asembera nnyo kumpi n'abaddu be. Allah asembera kumpi nnyo n'abaddu be. Bw'abanga Allah asembera okumpi n'abaddu be, lwaki tokozesa omukisa ogwo nga Allah ali kumpi naawe?
n'omwetondera neweenenya eri Allah n'omusaba Allah akusonyiwe n'omusaba Allah ebibyo abite lunaku lwa Arafa yadunullah Allah asembera eri abaddu be Allah asembera eri abaddu be kiraga enkizo y'olunaku lwa Arafa muganda wange omukkiriza ne mwannyinaze omusiraamu kozesa olunaku lwa Arafa ng'akasaale k'okutte mu ngalo ng'ekyokulwanyisa Allah kyakuwadde ku bulamu bw'olina osobole okuteeba ng'oteeba wakati wo ne Allah bwe busuubuzi bw'ogenda okufunamu obutali muloosi nga Allah bw'atugamba nti hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim babuulireyo obusuubuzi obugenda obbawonya mu bibonerezo bya Allah laba Allah bw'atukoola okutwagaliza hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adhabin alim mbalagirireyo obusuubuzi obunaabawonya ebibonerezo bya Allah ebiruma obusuubuzi buli wano ku lunaku lwa Arafa senga bakugamba nti waliwo bizinesi etambula e Mombasa etambula e Singida mu Tanzania omuntu alinnya basi n'asaza ne tiketi senga bagamba nti waliwo ekyobuguzi kiri Congo omuntu ayinza okwebaka neraba Allah bw'atugamba nti hal adullukum ala tijaratin balagirireyo obusuubuzi tunjiikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum bwe busuubuzi Allah bw'atwagaliza bw'abanga Allah bulese mu sizoni eno otebye olunaku lwa Arafa oyinza obutaddayo kufuna Arafa mu buwangaazi bwo ng'eno yesembyeyo koleramu ebirungi Allah byakwagalizaamu twenenye eri Allah tuwanike emikono gyaffe tutuuleko awo weeyo obudde bwo ng'oli kalaadi otendereza Allah beera ne barunamiji pulogulaamu y'olunaku olwa Arafa saalako ekiro laylatal Arafa kiro kya Arafa osaaleko walawo birakaatain ne bw'onoosaala eraka bbiri ekiro osaale fajiri mu jamaa otuuleko woosaalidde mu masijidi enjuba eveeyo osaale eraka bbiri laba empeera Allah zagenda okukuwa umra wa hijja taama Allah agenda kuwandiikako empeera z'omuntu akoze umra ne hijja ebijjuvu beera ne barunamiji purogulaamu yo gwe eriki beera ne purogulaamu eyo ogende nti kanzuukuke ekiro kya Arafa osaale gende ku masijidi saale fajiri mu jamaa bw'omala okusaala fajiri tuulako awo mu masijidi tendereza Allah soma Qur'ani enjuba eveeyo osaale rakeezi ogenda kubalibwako empeera z'omuntu akoze umura ne hijja ebijjuvu ekyo tekyeyawulidde ku lunaku lwa Arafa lwokka naye ngezaako okusembeza ebirowoozo byo nti waalikozesezza omukisa guno n'ennaku endala ekyo kyokka bw'okikola owandiikibwako empeera z'omuntu akoze umura ne hijja ebijjuvu mukyala gwe nga Allah yakuwa empeera mwannyinaze omulungi nga Allah yakuwa empeera okusaalira mu nnyumba ya bbaawo n'otuula obutuuzi awo ku musaalo n'otendereza Allah enjuba neevaayo ng'oli mu kutendereza Allah n'okola ekyo kye ŋŋambye era akeezi owandiikibwako umura ne hijja ebijjuvu mu nnyumba ya bbaawo gwe omukyala ekino kyo ne kitulema nga tuli mu mayumba gaffe nga ffe bamaama nga ffe abakyala n'ofiirwa empeera ez'enkana bwe zityo kubanga esswala ey'omukyala mu nnyumba ya bba mwe muli ekitiibwa kyayo n'olw'ensonga eyo bannyinaze ne baganda bange abalungi ebyo bye bimu ku nkizo ebiri mu lunaku olwa Arafa lwe mbakubiriza njagala nsembyeyo lwaki tusala ebisolo kubanga olunaku lw'ekkumi nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma amila ibuni adam amalan omwana Adamu talinaayo omulimu gwagenda kukola yawmu nahar ku lunaku lwa Eid olw'okusala ebisolo min irhakati dami ng'okuyiwa omusaayi kitegeeza nti okuyiwa omusaayi ku lunaku lwa Eid gwe mulimu Allah gwayagala ennyo musaayi gwammwe guba tegunnaba na kukka ku ttaka
ogw'okusala ebisolo ng'eri Allah lipooti yatuusedde olw'obulungi obuli mu kusala. Okusala ibaada entongole gye tulina okugoberera ku njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutandika ddi okusala? Nga tumaze okusaala esswala eya Idi. Imaamu kasita asaza salaamu okusala nga kutandise. Fasalli lirabbika wanhar. Saala ku lwa Allah bimaana salatu al-Eid. Bw'omala okusaala wanhar era sala. Manyi tusala ebisolo. Naddala Allah bawadde obusobozi. Leka kuteekawo excuse mbu ate luli nasala enviiri ate nasaza enjala. Sigala ng'era osala ekisolo kyo Allah agenda kukikkiriza. Eri sunnatul mudahi. Sunna ya muntu agenda kusala tekitegeeza nti senga ozze weesazeeko ku mubiri nti ne bw'osala tebigenda kukkirizibwa. Ekyabamanyi si kye bannyonnyola. Wabula illa erimu baayagala tufaanane abantu abali mu mizizo. Naye oba teweekutteko ku mubiri alhamdulillah ajiza wa akmal kyekisingamu empeera n'obulungi. Nini wankubadde wasaze enjala jjo tekigaana kusala nkyanga ofunye obusobozi. Tekigaana kusala kisolo kyo. Lekaga nti bifudde mbikansolinze. Tusala nga tumaze okusaala salatul Eid. Bigambo ki bye twogera nga tusala? Abantu abasiraamu abamu tebabimanyi. Bismillah Allahu akbar. Ekyo kyekyobwetteeka mu kusala. Bismillah Allahu akbar. Bweyongerako ekiri sunna Allahumma hadha minka walaka fatakabbalu minni hadhihi sunna. Naye kiri kyekigere ekyobwetteeka ekikubangibwa ku ggwe yenna agenda okusala. Bismillah Allahu akbar. Nabadde ku Mandera ejjuma ewedde. Omusiraamu omu omukinjaaji yampise mu ofiisi nange aseeka. Abantu nno beetaaga okusomesebwa ebigambo ebisala. N'agamba nalaba omusiraamu yasala ekisolo n'akitoolera salaamu. Naga assalaamu alaikum n'akisala. Kati yabadde ambuuza nange aseeka. Nabakaayanya ngambalaga nti ente bagisuule enkaafu tesaliddwako linnya lya Allah. Niraba Allah bw'atugamba nti wama dhukira ismullahi fakulu. Ekyogereddwako erinnya lya Allah mukirye. Naye omuntu otwolera otya ekisolo salaamu? Bugayaavu bwa kika ki ku ddiini yaffe bwe twolesezza? N'oba nga tomanyina bisala n'otwolera ente salaamu. Abamu nno tukola ensobi ate eddala ennene ne tuddira omusajja tasaala olw'okuba erinnya alina lya kisiraamu ne tumuwa asala ebisolo. Bannanga omuntu atasaala tasalira na basiraamu kisolo. Leka gambu ye Sula, leka gambu ye Jamada, leka gambu ye Abudu. Era wallahi nze ndi musiraamu nemanyi ne gye batunula nga basaala. Ne kitegeeza ki? Omuntu asala alina okuba nga musiraamu omujjuvu asaale swala. Omuntu nga tasaalira ddala bil kulliya complete tomuwa kusalira kisolo. Niffe tumalaga kwata olw'okuba oli alina erinnya ery'ekisiraamu. Nsalira ensolo yange gindeetera awaka. Gw'osazisa musiraamu, gw'osazisa asaala. Omuntu nga tasaalira ddala bil kulliya nkiddamu nga tasaalira ddala completely tasaala, oyo takusalira kisolo. Takoma nno bukomi kugaanibwa kusalirwa kisolo. N'okumufumbiza tetumufumbiza baana baffe. N'ebirala amateeka ag'obusiraamu ge bimwogerako ne bw'aba afudde tasaalirwa. Ate bukya bw'omukwasa ekisolo ibaada ennene ng'eyo n'omugamba nti nsalira. Newankubadde amanyi ebisala ebigambo ebyogerebwa naye bw'agwa mu katigole eyo ey'abantu abatasaalira ddala bil kulliya. Ne bw'aba amanyi omuzikiti we guli kale ne we guba ku ttaka lyabwe kasita aba nga tasaala tomuwa kusala kisolo. Bisolo ki bye tusala? Bisolo biri bina bye bayita bahimatul an'am. Omuli eŋŋamiya erina okuba nga eweza emyaka 5 emijjuvu. Omuli ente erina okuba nga eweza emyaka 2 emijjuvu. Omuli embuzi erina okuba nga eweza omwaka gumu omujjuvu. Omuli endiga erina okuba nga eweza emyezi 6 emijjuvu. Sala ekisolo nga tekirina kamogo. Ekiraawe kisalibwa. Oli agenda n'abuuza ate bwe ngisanga nga baagirambako kuliko MP oba kuliko MM oba kuliko Sula, ako si kamogo.
akamoga akeyolese bwebwe obulemu, nkovu, terina bwongo, bagikuulako amayembe, ewenyera, eyo gye bayita ennema. Eriko akamogo naye bagirambako, eriko ennyukuta, bagigira wano mu matu ne bagiyisaamu ekigundi olw'okulamba, obwo si bulemu. N'olw'ensonga eyo tusale ebisolo nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ayigiriza. Lwaki tusala ebisolo bye njagala okusembyayo? Al-hikmatu, ebigendererwa fi mashru'iyatul adhiya, mu kusala ebisolo. Wali okyebuuza lwaki tusala ebisolo? Kisookera ddala ihya'u sunnatu nabiyuna Ibrahim, okuzza obujja sunna ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, nga Allah bw'atugamba thumma awhayna ilayka an ittaba millata Ibrahima hanifan wama kana min almushrikin. Tusala ebisolo olw'okuzza obujja sunna ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala al-imam Ibn al-Jawzi, Imam al-Jawzi yannyonnyola fi Zadi al-Masir mu kitabo kye, yagaa nti thumma awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim, yagaa nti millatuhu diinuhu, ye ddiini Ibrahimu kwe yali, wa fiima amara bittibaihi min dhalika, mu ekyo Allah kye yalagira okubeera nga tumugoberera mulimu ebigambo bibiri. Annahu amara bittibaihi fi jamii millatihi, yatulagira tugoberere eddiini ye kwe yali, enzikiriza ye. Illa ma umira bitarkihi, okujjako ekyo Allah kye yalagira nekiragirwa kirekebwe, kityo tukigoberera. Wa hadha huwa adh-dhahir, kyeyolese mu aya. Ekirala ittiba'uhu fi tabarru'u min al-awthan, okumugoberera okwesamba amasanamu. Allah yatulagira tumugoberere mu kwesamba amasanamu nga bwe yagesamba. Wa tadayyun bil islam, n'okubeera nga tukkiririza ku ddiini ey'obusiraamu. Era nno kyekigambo kya Imam Tabari, mu kulagira mu kumugoberera byebyo ebirimu ebibiri. N'olw'ensonga eyo, ensonga ey'okubiri lwaki tusala ebisolo, al-iktida'u bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okugoberera nabbi kye yatulagira, kubanga nabbi naye yasala. Ozizze obujja sunna ya Nabbi Ibrahim, n'ogoberera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-iktida'u bi rasulillah, okugoberera nabbi. Banaye basahaba bagoberera nabbi hatta fi samai, ne mukumuwuliriza. Lumu kissa ya Abdullah ibn Rawaha, yali atambula mu Madina, nawulira nabbi nga ganti ya ayuha nnasu ijlisu, abange bantu mmwe mutuule. Wallahi Abdullah ibn Rawaha n'atuula we yali, naye nga tali muzikiti, olw'okuwulira kwe baali balina eri nabbi. Basahaba baatuuka ku ddaala eryo, ffe bimeka bye batugambye ne tubiwulira ne tubitegeera nga tetuteeka mu nkola, ne tufundikira nga abamu tugaba obuwanga bw'Abawalabu bwe batuleetako wano, nabo bagenda eyo e Makka kukasuka bukasi mayinja, bali mu kusinza lubaale w'Abawalabu. Subhanallah, ebyo byogerebwa nno abamu nga baana banzija zaffe za busiraamu, nga basiraamu tubeera nabo mu mizikiti, boogera ebigambo ebyo. Subhanallah, al-muslim afaanana bw'atyo, boogera ebigambo ebyo eby'obusagwa ebityoboola ekitiibwa kino eky'eddiini y'obusiraamu. Naye tuyigamu okugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyokusatu, nata'allamu minha as-sabru, mu kusala tuyigamu obugumiikiriza, wal imtithaalu li amri llah, n'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka Allah bwe yali agenda okusala, manya nga Nabbi Ibrahim, subhanallah, astaghfirullah, nga Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yali agenda okusala omwana we Ismail, n'agumiikiriza aga nti ya abati taata if'alu ma tu'mar, kola ekikulagiddwa, satajiduna insha Allah min as-sabirin. Subhanallah, ojja kunsinkana nga ndi mugumiikiriza. Omwana w'ennaku zino mwana ki asobola okubeera ne saburu eri bazadde be ku nsonga eyo? Omwana awola buwozi maama we ssente ne kitaawe n'abateeka ku nninga ne bateebaka buli kiseera mu WhatsApp, maama ssente zange, maama olina kyonjagaza,
taata nja kutuga sente zange. Naye raba Ismail bwagamba taata we Ibrahim, satajiduni insha Allah mina sabirin. Bugumiikiriza obwo tubulina. Kakati tusala ebisolo minal hikam, mu bimu ebiri ebigendererwa ebyesikifu mu kusala, nata'allam minha sabr. Tuyigamu obugumiikiriza Ismaila bwe yayolesa eri kitaawe mu kumugondera, n'okugondera ekiragiro kya Allah yaga nti ya abat if'alu ma tu'mar, taata kola ekikulagiddwa. Subhanallah, taata teeka mu nkola ekikulagiddwa. Abaana basobola okutuuka ku sseeri naga taata Allah bw'atu wawe yakulagira ky'oba okola. Olwaleero nga n'abazadde tebasobola kugumiikiriza baana baabwe, mwana agenda n'agamba taata we nti olumbe Allah teyalukkiriza, nga taata tasobola kugamba mwana nti katukole ekyo Allah kyayagala. Wabula taata afundikira aga nti nkuzaalukuse ne ku bijja byange sikulabako tebakuziikangako. Aina saburu, obugumiikiriza ku mateeka ga Allah. Abantu bano kye baaliko tuyigamu obugumiikiriza. Falamma balaga maahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami, amugamba ekyo nno amaze nakkula, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Subhanallah, fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Kati tuyigamu wano obugumiikiriza. Ekirala kye tuyigamu fil adhiya tawsi'atu ala al ahli wal akarib, bannanga okugaziwa n'okuyunga eŋŋanda n'okubeera obumu n'okweyisa obulungi eri ab'eŋŋanda zaffe, wal jiran n'emirirwano, wal asdiqa n'emikwano, wal fukara n'eri abaavu, al muwasat okubateekamu essanyu mu mitima. Alaba oliawo nakijoba aleese ettuli ennyama aleetedde ssenga, oba oliawo mulirwana nga zze naga nti bwana tulye ku nnyama eno. Olaba okugaba eri ab'eŋŋanda, eri bamulirwana, eri abeetaavu. Omwavu aba ali awo bamukubira akasimu, waaye janguko wano okime kiro z'ennyama 8. Ekyo tukiyiga mu kusala, okugaba, okwanjulula ebifuba byaffe eri bannaffe, n'ogabako n'okubayingizaamu essanyu. Bani tugabe ku nnyama nga Allah waga nti fakulu minha, bwe musala mulye, wa at'imu al-ba'isa al-faqir, muliise ne ku bantu abo be mulaba balimu obwetaavu, mubaliiseeko. Gwe liyaako naye omuliise. Ensonga endala eri mu adhiya, fil adhiya shukuru lillahi azza wa jalla. Ashukuru lillah, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebyengera bya Allah bingi, kathira la tuaddu wa la tuhsa. Nga Allah waga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, naye ebyengeri ebyo ka ni'matul imani wa ta'a, kyengeri ekyobukkiriza n'okugondera Allah yakulagira. Wassamu wal basar wal mal wal awlad, ebyo nabyo ebyengera byetaaga okubeera nga byebazibwa, okubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengeri ekya dhuhiya, okubeera nga tusala n'okusaba n'okwebaza Allah okutugondeza ebisolo okubanga biriibwa. Mutunuulire ebisolo biriibwa mu nsi yonna. Wali obaddeko awo ne bagamba nti tulina ekizibu ky'ente oba eky'embuzi tezikyalabika okusalibwa, naye tubisala buli kanaku. Bw'ogenda obugenze Makka mu sizoni eno eya dhuhiya, oyinza okulowooza nti ensi y'embuzi n'ente biggweredde awo. Okwebaza Allah olw'ekyengeri ekyo. Ebisolo ebyo tubirya buli kanaku, ensi yonna naye tebikendeera. N'okwebalizaamu Allah okubitugondeza okubisala. Gwani asala ente? Gwani asala eŋŋamiya? N'ogisala ng'eri wali eraba, ginne waayo eraba. Musobola okuba nga muli bangi bwe batyo ne basala munnammwe nga mutunula, n'oba nga ggoddako, muba temwediimye edda ne mukuba n'enduulu, n'ogamba nti oyo atusala tumubake. Niraba ebisolo ne bakijja mu kiraalo, ente nga 10 bajjayo emu nga we basala, ng'eraba bwete naye nga yeediimye. Osobola ogisala ne zeediima bwe ziti tosobola. Ebyo byonna ebyengera tubyebalizaamu Allah, ate era ne twebaza n'ekyengera ekirala
fe Allah obutatufuula bisolo. Allah n'atuteeka mu sheepu ey'abantu, ne tutaba bisolo ne tutaba biwuka, tuba kuba bisolo senga tetwaliibwa dda. Mbuzi ki gye wali olabye erina emyaka gy'olina? Nte ki gye wali olabye erina emyaka gy'olina 4, 5? Bantu bali mu myaka 6. Wuuyo tonnafumbye oli mu 38. Mbuzi ki erina emyaka 38? Senga baakulya dda. Niraba Allah yatufuula abantu tuwangaala. N'oyingira 8, saba Allah tuyingizeeyo nga tukyamugondera. N'oyingira 7, n'oyingira 6, bwonna buwangaazi. Naye embuzi ki, nte ki gye bagamba nti eri ku nsi emazeeko emyaka 6? Ne we ziba zino ez'abashiriku ze bategeka awo tesobola kumalawo myaka 2-10. Naye Allah ebyo byonna ebyengera tubyebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu kusala ebisolo. Musale mugabe, muleme kweteeka mu bukodo bwa butagaba ku nnyama. Allah atugamba nti fakulu minha wa at'imu alba'is alfakir. Bantu bagenda ne beewegeka mu bukodo, n'agamba nasaza akabuzi naye bwe ntunulira kyengabako kammala nze n'abaana bange. Bulijjo olya mbuzi awakaawo, bulijjo oba mwagala okulya ku mbuzi n'abaana bo, musala mbuzi ogula kilo 3, 2, ne mulya. Naye Allah akuwadde omukisa ogw'okusaddaakako. Osaze embuzi erimu kilo 12, gabako. Ate ne bw'ogaba yonna n'ogyemalako, ajiza wa akmal, kyekisinga obulungi. Kale baganda bange abasiraamu, bwe tuba tusaze ebisolo tugabeko, tusaddaakeko, tube nga tulyako. Bw'osala ebisolo nakinnyonnyola tuteekulamu emiteeko 3. Thuluthu li nafsik, kimu kyakusatu kikyo. Athilatha, ekimu ekyokusatu ekirala kyakusaddaaka, ekirala kyakugabako. Mugabire ku b'eŋŋanda zammwe bamulirwana ne bataba basiraamu mubaweeko ku bisolo, mugabeeko. Leka nnyama yonna kugirya bw'omu nti oseevinga, lyako, gabako. Kale n'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange ne bannyinaze okwetaba mu ibaada ey'okusala nga bwe njogedde. Ennaku ez'okusala ziba 4, nga n'olwayidi kwe luli. Musale ebisolo, mugabire ku bantu, mubeere nga mumanyi nti okusala kwaffe kwa ibaada. Idi y'omulundi guno yakwatagana n'ejjuma. Abasadde idi, Nabbi sallallahu alayhi wasallam rakhasa lahu, Nabbi yamuwa olukusa n'agamba faman shaa, aba ayagadde obutadda wa ddembe naye asaale dhuhuri mu nnyumba ye. Aba ayagadde era akomewo asaale, bw'oba okomyewo n'osaala, era hatha huwa al afdal wa akmal, kyekisingira ddala obulungi. Naye bw'oba tozze n'osaalira awakaawo, saala dhuhuri nga tosobodde kudda ku jjuma. Naye ekyo kikola ku muntu oyo asadde idi. Hadisi eragira ddala nti kwoyo asadde idi kiringa era ekitegeeza nti atasadde idi ate ye kimukakatakajje ku jjuma. Naye nga dhuhuri teva ku muntu nti olw'okuba takomyewo okusaala idi. Ensonga eno ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka hadisi weeziri, eziri marfuu, eziriko al athar, eziri mawquufu, eziragira ddala basahaba ku mulembe gyabwe ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyo bwebezze, idi nekwatagana nejjuma, tusaale idi. Abatasobodde kudda saalira awakaawo osaale dhuhuri. Abasobodde okudda alhamdulillah, tokoze bid'a, wabula bayimaamu temuggalawo emizikiti, era mubeere ku mizikiti musaaze ababa bazze. Temusibaawo ne mugamba ffe tumaze idi naffe tugenze tulagala kulyako n'abantu baffe bano ne bajja okusaala ejjuma, basanga emizikiti mugisibye. Mubeereewo bayimaamu okusaaza ababa bazze, so si kuggala mizikiti na kugoba basiraamu. Mugende idi twagimaze. Abatasobodde kudda nga yasadde idi asaale esswala eya dhuhuri. Banaye tusanyuke mu nsanyuko ey'obusiraamu ku lunaku olwa idi, twambale bulungi, tuleete takbiraati. Ennaku ezo zonna zonna ez'okwanika ennyama tezikkirizibwa kusiibirwamu. Tutenderezeemu nnyo Allah n'okusaliramu ebisolo n'okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubaagaliza idi ennungi
wa kullu amin wa antum bi khairi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwongere ebirungi ne baganda baffe abagenda e Makka, abali mu lusenyu Arafa, abali mu kwetolera ennyumba ya Allah, naffe mutukoole, mukoole ab'eŋŋanda zammwe, mukoole abasiraamu, munyiikire okwesabira n'okukola emirimu emirungi. Allah nabo abatwala e Makka babeeremu abo. Twongera okugumya abo abatagenda Makka okubeera abagumiikiriza, ate era ne tusaba abo bonna abatwala abantu e Makka okutuukiriza obuvunaanyizibwa, okubeera nga abeesimbu, okubeera nga direct mu bigambo byammwe obutabirya, omuntu amanye nti sijja kgenda nga bukyali. Muleme muleetanga ku kisaawe ne mumukubiraawo message ate n'otumayo abantu abalala bamwatulire nga gwe otya nokimugamba. Bantu bangi be twakansolinze ng'obulamu beekyaye olw'obutagenda Makka. Naye tubakubiriza mubeere bagumiikiriza, mubeere bagumiikiriza biidhinillah. Tubasabira Allah abawe obuwangazi omwaka ogujja mubeeremu abo abagenda. Naye abantu abatwala abantu e Makka ng'ensobi ziyitira ku mmwe, mutye Allah mulongoose omulimu gwammwe, kubanga omulimu ogwo ibaada kye kisookera ddala. Ate bizinensi era ku sayidi endala. Kati ebintu ebyo ebibiri, sooka ogulongoose nti ibaada, Allah agenda kunvunaana. Ate ogulongoose nti bizinensi erina engeri gyetwalibwamu. Leka kulagajjalira ate mujjaliziki mwoli akantu. Tutwale bulungi abantu e Makka, tubeere banjulukufu. Tuleme okwonoona naddala erinnya ly'abawalimu, kubanga abantu abamu bamanyi nti buli atwala omuntu e Makka muwalimu. Tusse nnyo ekitiibwa ky'obuwalimu mu nsonga za hijja, mu nsonga z'essente. Buli muntu n'olaba nga yeekokkola seeka, yeekokkola omuwalimu. Aga abaseeka si bangu, baseeka bazibu. Naye bannaye tulongoose erinnya ery'obuwalimu. Bw'oba tojja kusobola kutuukiriza eby'okutwala abantu e Makka, biviireko ddala. Allah tagenda kuvunaana nti lwaki tewatwala abantu Makka, naye atajja kuvunaana obutatuukiriza amaana. Saba Allah atukuume, atusaasire, atuwe obuwangazi obulungi obulimu okumutya n'okumwenenyeza Allah nga tetunnaba kumusinkana. Saba Allah kitugabirire era atuwe enkomerero ennungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Waliwo ekibuuzo? Tewali. La tukankimalirize bulungi bwe nti okugatta dhuhiya ne aqiika kirimu ebigambo bibiri ebyabamanyi. Ekigambo ekisookera ddala kyekigambo kya Imaamu Abu Hanifa eyakkiriza nti dhuhiya ne aqiika bigattibwa kubanga ekigendererwa attaqarruba ila Allah, kusembera eri Allah. Ne bagamba nti bwe kubanga ekigendererwa kusembera eri Allah, omuntu akkirizibwa okugatta dhuhiya ne aqiika wakad hasala al-maqsud, kasita ekigendererwa ekyo kituukirira nti kyakusembera eri Allah, kubanga kwonna kusala taqarrub ila Allah. Ekigambo ekyokubiri kyekigambo kya Imaamu Malik ne Imaamu Shafi'i wa riwaya inda Imaamu Ahmad, era wa huwa al-qawlu ar-raji' inda al-jumhur, kyekigambo ekiriko abamanyi abasinga obungi, era nga kyekigambo kya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim mufti diyari Saudiya, nti dhuhiya ne aqiika tebigattibwa kubanga buli ibaada mustakilla binafsihi oba binafsiha. Buli ibaada yeetongodde ku lwayo. Dhuhiya ibaada al-mustakilla, eyeetongedde nga yo, ne aqiika ibaada mustaqilla eyeetongodde nga yeri independent. N'olw'ensonga eyo tebigattibwa, buli kimu kirina ensonga yaakyo. Aqiika kwebaza Allah kuwa mwana, dhuhiya kusala ku Eid al-Adha olw'okuzza obujja sunna ya Nabbi Ibrahim n'okugobera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati byombi byanjawulo, kati engeri gye biri nti byanjawulo byawule, leka kutetenkanya kanga aqiika ne dhuhiya. Kyekigambo ekisinga obulungi.
mu bigambo by'abafukaha kwawula kubanga ibaada ezo zombi zeetongodde, buli emu yeetongodde ku ginne waayo, ng'era buli emu erina ekigendererwa kyayo. Tosobola gatta bibiri, wabula abyawudde yasingako obulungi kyekigambo kyentebenkera nakyo mu mutima ibaada ezo kuzaawula. Newankubadde kiriko era abamanyi abakikkiriza, naye al afdal wal arjah, ekisinga obulungi kubeera nga zaawulwa, kubanga buli emu mustakillatu li nafsiha, yeetongodde ku ginne waayo. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.